Ayo wayase ogamba otya mpuliriza oli bulungi okyali mukumanyi oba covid nawe kiti ekintu yamaze ddo kitabula yakitabudde oba okyali mukumanyi njagala ombulire oba oli mukkiriza omanyi nti ogenda kumalako n'embeera yonna nkusaba ogambe nti yes tujja kumalako sabira maamawo tatawo baganda mikwano gyo ensi yo tusobole okuba ntuvunika ekirwadde kimanyikiddwa nga covid-19 wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maama Musuuza Kenzo namakula omuwala ono muyite Aamal Musuuza nga mutabanyi wa muwala wa Eddie Kenzo ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema namakula avuddeyo nategeeza Ensi Ngabwayina Bataata Ababiri avuddeyo nayagaliza taata we omukulu amanyikiddwa nga Ensi Musuuza happy Father's Day. Yes, kokata ne taata wa mukuma amanyikiddwa nga Dr. Mza Sebunya naye byekityo ekibuzo kiri nti Aamal yapostinze ku social media oba maama we byetugenda okuba nti tutunulira ensonga zino olyoka osobola okuba nti ozifuna ogamba otya ampuliriza tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya eddoboozi bamutantambi Jimso namanu Kiboya Maxud Junior webula kuba nti otambula nange webula kuba nti otwagala webula kuba nti otwesiga kutubeereramu ebbanga lyonna n'ogamba nti yes am the remoja baddest atapadi chat ntambi Jimso yalina okuba nti akitabula sobola okuba nti okifuna steady and ready nkusamu nnyo ekitiibwa mpola mpola now njagala okimanye nti tuli mu over the weekend wabaddeyo olunaku lw'abataata nga nawe mukimanyi nti bantu bangi abagenze mu maaso n'okuba nti baagaliza abantu ebintu ebyenjawulo bataata ne bavayo ne beeyogerako nalabika abantu bangi oba oliawo nga baagaliza bamama baabwe bataata baabwe abamu nalabye n'omuyimbi omutanzania mangisalinga agamba nti abamu bataata balina mugaso kyova olaba ye afuddeyo n'agamba happy Father's Day and Mother's Day at once nga celebrating mama we instead of his father on Father's Day. That means nti abasajja abamu abasinga ba dropping of vunanyizibwa abaana ne babitegeera ne babikoowa ne batandika okuba nti bakyuka era nga abasajja ebiseera ebisinga bakuba munye ebituli njagala obeere gwe noolyeyo nga ogenda kwambulamu empale ogenda kukola ebintu by'abantu abakulu nkusaba omanyi kino ekintu nti bw'oba ogenda kuzaala omwana w'abandi muwe keya mulabirire aleme kujula kubanga omwana oyo bw'otamuwa keya gwozaddemu agenda kugamba omwana wo akule ebigambo nga takwagala asonga ekyo beera musajja obuvunanyizibwa tozaala mu mukazi gw'otayagala nawe omukazi ozaala mu musajja gw'otayagala now yes yabadde Father's Day nga bwe mbadde nkugamba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maama Musuuza yavudde n'agamba nti happy birthday my dad Ensi Musuuza Kenzo nkwagala nnyo daddy webula kuba nti ondeeta ku nsi kuno webula kuba nti onjagala n'okumbeererawo ebbanga lyonna era nga nkumatira nnyo daddy webula kuba bannayuganda miziki ne bakuleetera awadi ez'ettabbo ebyo bigambo bya Maama Musuuza ate at the same time n'avaayo nayagaliza taata we gwalina kati ebiseera bisinga amanyikiddwa nga Dr. Mza Sebunya. Ekibuuzo kiri bwe kiti ani agamba omwana ono ku myaka emitono nti alina bataata babiri ate taata gwalina ayogera kyoki ne oli gwe yaleka eri emabega gwe yamutuze bamugamba biki aiva maki biri bwe bityo ye postinga wano ani yapostinze kino automatically kikulaga nti obalyawo amaawo tasobola kukwata simu nakuba nti awandika social media but social media ezo zirwaningibwa abantu ab'enjawulo kikulaga nti obalyawo Rema namakula yawandise message eno ng'agezaako okusendinga obubaka eri Kenzo nti sikulinako buzibu n'omwana takulinako buzibu era nga anytime from now wonjagalira nkomawo. That is it. Yes, so byebyo babanga malo yabiwandiise then omwana nabeera brilliant nnyo kubanga ku myaka emito gyalina myaka 6 gyokka egy'obukulu okuva n'ategeera nti n'abataata babiri ano yadde nga taata wange anzaalira ddala taliwo nankuuma naye taata wange. That respect is more important era ngenda kuba nti ne bazaalwa namakulu okuba nti ekintu kyakikwasaganya bulungi mpola bangi ababikola ne batakawo just mbeera nga tebaagala kumanya bakadde n'abalala gye bava so nolwekyo bwabanga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Aamal Musuuza asobola okujjukira taata we omupya ne taata we amuzaalira ddala
kiba kyamaanyi. Kati komaawo bampita Lukiba Maksud Junior.